The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. It's controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, the house oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kizza Besigye aleese amaanyi. Olw'Ofadda bafutsoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olw'Ojema. Bano ba MKSG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olw'Obaba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Yali kuki? Oyo tumuleketa gamba mpanyiga mawu. Ebe ndabena birindira nokuda Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange teditenja ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday esawa 2. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kizza Besigye every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. It's controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, the house oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kizza Besigye aleese amaanyi. Olw'Ofadda bafutsoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olw'Ojema. Bano ba MKSG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olw'Obaba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Yali kuki? Oyo tumuleketa gamba mpanyiga mawu. Ebe ndabena birindira nokuda Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange teditenja ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday esawa 2. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Musanvu gwennyini gw'emala g'emisana gya leero wano e Uganda so okusinza gy'oli mu mawanga ag'enjawulo kyemanyi time zone za njawulo naye nga tukyali ku interface ne Dr. Kizza Besigye twali tunuulira ensonga bbiri ezisoose mu ssaawa esooka ebyenjigiriza kwoteeka n'obulamu bwaffe mutambulira oba famile engeri gyemenyeseemu okubanga embeera zaffe ez'obunaku obuntu
kagenze katugwamu so ndowooza eyo ensonga tugimaliriza tulimewo ku nsonga endala gye tuli mu kaseera kano. Mu kaseera kano waliwo agambye nti ye Job Newton agamba nti ye tasuubira nti alisobola okuwerera abaana be mu high school kubanga bwe bituuse okusomesa kw'abagagga so si bantu baavu. Then nebaayo ono ye Mbabu Alvin yagamba mbu akulira ng'oyogera awulira mulingo oli omukubbo naye ng'ate gwomu ne gwe mulwanyisa. So bamuyita mukulu Mbabu Alvin. Mbabu Alvin agamba nti temuli mwenna newankubadde ebigambo byogera biraga nti muli mwenna. So ndowooza oba olina akagambo okoosa okugera kweza ensonga ezebbiri then tuko tuyongereyo ku nsonga endala. Well, kansooke ne Mbabu Alvin. You see, byenjogerako seetaaga obeeko ky'obimpaamu. Nti n'olwekyo mbyogera mbifunemu. So bwe ngamba nti bwe Mbabu olina okwerwanako okwejja mu mbeera eno gye njogerako. Bwe mbanga nze nkubuulidde nti embeera mbi bw'oba togimanyi gitegeere nti mbi. Tegeera nti gwe olina okugikolako osituke olwane ogijjewo. Bw'oba oganye kumpuliriza kubanga olowooza nti siri naawe tewali mutawaana genda mu maaso buli oleme kubaako kyokola kasasiro ajja kukubika. So nze kyenkubulira nti ogwange ngukola kubanga ndowooza nti waliwo byendaba abalala bye batalaba nga bwe mbiraba kyekindeeta wano mbabuulire nze nga bwe ndaba ne byendaba. Bw'osanga nga tebirina kye bikukwatidde olowooza si bituufu olowooza si bikulu sigala ng'okola by'okola naye ng'owulidde nze nga nkubuulidde era nga gwe mulimu gwange. You see, nze ndowooza nti bambabu abangi simanyi ono naye oba bw'atyo naye abangi baba ba Museveni. Nga ekigendererwa kya Museveni okuteekayo amaloboozi ago Besigye temumuwuliriza kubanga naye wa Museveni. Ekibateekesayo amaloboozi ago lwakubanga baagala kunafuya abantu balowooze nti kati ono kati ani anaatuyamba bonna kyekimu. So amaloboozi ago gatera nnyo okuba gazimbiddwa aba security abaki aba Museveni be bagateekayo kunafuya abo bonna abagezaako okuzimba okutegeera kw'abantu baffe okwerwanako kubejjako. So mwabategedde mukole ekisaanidde okwejja mu mbeera gye tulimu gye mbategeeza. Newton yagambye atya? Newton yagambye nti eri mu luzungu, I'm wondering if I will manage taking my children to high school. Education is so far for the rich, not for the poor man. So mu mbeera kituufu kusomesa abaana kyekikyasingidde ddala okuba kizibu mu mbeera ya leero. Omwana bw'omuleka nti asomere mu ssomero Museveni lyamutegekedde mufu tajja kusoma atuuke. Batono nnyo waliwo abayitamu naye nga beerwanako si kubanga ali mu ssomero. Omuntu asobola bw'oba yusi omwana singa abaana bonna singa baba balina obusobozi osobola okutegeera ebyandisomeseddwa mu masomero n'obyesomesa. Noyita n'ogenda n'okola exam noyita.
In fact ndi omu kubeesomesa ebintu bingi nga situdde mu class kisoboka. So abatono ennyo basobola okugendayo ne beerwanako mu UPE n'ayita n'agenda mu USE n'ayeerwanako bw'ati n'ayita naye abo nga be batono ennyo. Abangi abaana ba bulijjo okumuteeka mu mbeera gye twogerako talina waanaatuuka kubanga basomesa tebajja muyamba nga wekisaanidde ebirala ebiyamba abasomesa nabo okuyamba abaana tebiriiyo. So kyetaaga omuzadde weerwaneko mu mbeera yonna. Ne bw'abeera mu UPE laba nti omuteekako amaanyi oba wabweru w'essomero oba kwogera n'omusomesa ali mu UPE omwo n'onoonya akasente akatono n'afa ku mwana wo oba mu ssomero oba wabweru w'essomero. Okwegamba omuzadde gw'olina okulwana olabe nti omwana oyo mu mbeera yonna yonna gy'osobola omuzimba n'omusindika n'atuuka wonna w'atuuse. Omwana bw'aba akuze nga bwe ngambye ebingi asobola okubyesomesa bw'omufunira syllabus kubanga waliwo obutabo obulaga abaana bye balina okusoma bye balina okumanya nga tanakola exam. Syllabus yonna bw'ogifuna osobola okugiwa omwana n'ebitabo ebimuyamba kuva kusoma ebyo ebiri mu syllabus n'ofuna ebitabo n'obimuwa omwana asobola okwesomesa n'ayita. Ebya science bizibumu kubanga ebyo byetaaga omusomesa kumulaga ebimu byatasobola okukwata okweraga mu bitabo byokka. Naye ebirala kisoboka abaana okwesomesa ne batuuka wala n'agenda mu university ebbanga eringi abaana baba beesomesa. Omusomesa abayambako naye nga ebingi babyesomesa. So omuzadde olina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi ate kisoboka kuyamba omwana ne bw'obanga obusobozi bwe obwa ssente si bwa waggulu osobola okuyamba omwana mu mbeera zonna n'alinnya n'atuuka w'alina okutuuka. Naye ng'ebyo bikyali bbali obuvunaanyizibwa bw'olina ng'omuzadde kwe kulaba nti enkola eno esaanyaawo ebyobuyigirize tugirwanyisa n'evaawo kubanga bw'etaaveewo kijja kuba kizibu. Nagambye nti education ezimbirwa wamu, it's a common good, a public good. Tosobola kusurvivinga sekinoomu nga gwogezaako. So omulimu gw'olina kye tulina okukola kwe kulwana ennyo enkola eno bamafiya abaleese obuzibu mu ggwanga lino tubasindike baveemu eggwanga liddemu litereere liddaabululwe bino byonna biddemu bitereere ate nga kisoboka okukolebwa mu kadde katono nnyo. Tuyanze Dr. Ku nsonga ya compensation naddala abantu abafunye obuzibu abaguliddwa enjega tulabye ebiseera ebisinga abamu babaliroketinga ne babatwala mu bitundu naye nga culture za njawulo totale so nga coping up omuntu okimutwalira obuzibu bw'amaanyi naye nga n'obusente balisobozesa wadde okutandikirwako olumu buba butono nnyo nga tebusobola kubayimiriza okugeza abekiteeza babadde abapangisa babadde obukadde bubiri bagamba nti kale mugende mutandikirawo obulamu. Dr. briefly comment yo ku nsonga eno. You see, simanyi ekyo omuntu kyalina nakukyogerako. Omuntu okusooka nga bwe tubadde tuwogera ku kiteezi abo abantu bonna baafa lwa bulagajjavu oba obumenyi bw'amateeka obwabo abandibadde nga babategekera n'okubakuuma. So there is criminal liability okujjako civil liability okugamba nti ebintu byabwe byonooneddwa oyo yandibadde abikuuma n'olwekyo beetaaga okuliyirirwa naye waliwo ne criminal crime obumenyi bw'amateeka obwabo abakola aba bataakola bye bandibadde bakola
ebyavaamu abantu okufa, abantu okufiirwa ebyabwe, abantu embeera kutaataganyizibwa emirimu gye baali bakola n'embeera zaabwe. So kino tekyandibadde kya muntu okuyima eri n'agamba nti kati tubasaasidde buli omu tumuweeyo kano agende atandike kwerwanako. Wandibaddewo engeri ekola assessment enoonyereza mu butuufu bwakyo abantu abo ate nga kikolebwa mangu. Abantu bano damage batuuseeko, okufiirwa okubatuuseeko, okwonoonebwa okubatuuseeko kwenkana ki? Kubanga kwabatuusibwako gavumenti, si kubanga singa bw'olaba nti oba amataba enkuba etonnya ennyingi, amataba ne gajja ne goonoona ebintu by'abantu oba musisi, ekyo kyanjawulo. Yes, nakyo of course ffenna awamu tulina okutegekera embeera bwe zityo tuyambe bannaffe, kubanga buli omu kisobola okumutuukako ng'embeera bwetyo emutuuseeko. Y'ensonga lwaki twandibadde nga tulina budget y'ebiggwanga tebiraze. Naye kino ekya criminal negligence eky'abantu abandibadde nga balabirira ekintu olw'obulagajjavu oba n'okwonoona ne mu bugenderere nekyonooneka, abantu abo wandibaddewo okubalirira ebyonooneddwa byenkana bitya, emikisa gyabwe gye bandibadde bakoleramu ebirala gyenkana gitya, kwegamba ne wateekebwawo ekisaanidde okuyamba. Ate bonna tekyenkanankana. Waliwo eyafiirwa ennyumba ya kalina, waliwo eyali mu muzigo ng'apangisa, waliwo eyali so. Naye abantu awo si kinene nnyo, si kitundu kinene nnyo. Kyandibadde nga abantu bonna buli omu mu mbeera ye yabalirirwa, kale nekimanyiddwa nekimanyika nti ekintu bwe kiti kyetaagisa okuyamba abantu bano. So zino z'oyogerako ez'ebiggwa tebiraze zandiyambye ekya amangu nnyo ng'ebirala byonna tebinakolebwa, nga bwe bazimba bitenti. Ebyo biggwa tebiraze. Ozimbye ebitenti, otaddewo emmere gye banaaba balya, owadde blanketi abantu we banaasula, okoze ebyo biyamba ebiggwa tebiraze. Naye kati okuddayo mu bulamu, compensation eyo weegira ekintu ekyayonoonebwa kyenkana ki, omuwendo gwakyo, era nga n'okufiirwa, kubanga omuntu abadde oba oli awo ayina ka bizinesi ke kasiika capati, kati amaze myezi 2 tasobola kusiika capati. Mwe yali ajja ezirabirira abaana kubasomesa, kati abaana tebajja kuddayo kusomero. So eyo loss of opportunity, loss of income n'ebirala ebyo byonna byandibadde bibalirirwa. Kati nga wetutuukidde wano nga waliwo ekifulumizibwa nga kiraga buli omu mu mbeera ye bw'anaaliyirirwa. Atali mu mativu ne yeeyongerayo n'agenda mu kkooti, ne bagenda mu kkooti, ogamba tetuli bamativu na kino. Kati kkooti ne balaga lwaki, kkooti nayo nebasalirawo, abamatidde ne bagenda nga bakola. Naye yusi ebyo byonna byenjogerako bitambulira ku kubeerawo okwa gavumenti efaayo, eyina obuvunaanyizibwa bwetwala nga bukulu, eyina enkola gyezimbye kwetambulira nga etunuulidde kuyamba bantu, si nkola ya mafiya gye nkugambye eyamba abakulembeze nga eyamba abatono nga teyamba bangi. So enkola eyo yeetaliiwo. So
ne bw'onoogenda mu kkooti ogenda mu kkooti ya mafiya so ke banaakuwaayo tolina kyakukola olina kukateeka mu nsawo osigale ng'olaajanira eyo naye bw'olifunayo akwongerako akwongere naye tewali nnyo omuntu owa bulijjo mu mbeera gye tulimu olwaleero kyasobola okukola kubanga ebyo byonna byenjogerako tebijja kubaawo n'ezebbiri ze babuulira nazo tebazija kuzifuna kubanga nazo azibatwalira nazo ajja kulyako so eyo yembeera kati mwe tuli so buli omu yerwaneko nga bw'asooka n'afuna akakozese kulwana naye ng'ekikulu mu byonna byonna kaabe oli atasobole kuzaayo baana mu masomero kaaba ow'ekiteezi kaabe omulala bwe batuta ebintu bye olw'emisolo abalajjana ebintu byabwe ebiremedde ku kisaawe Entebbe bayitirivu abasuumuzi kati mbadde ndaba ku mitimbagano abalajjana oli aleese n'engoye ze mu keesi ezize zakwambala nazo bazitaddeko omusolo baziwambye nagula mama wakasimu wakola ku airport nazo so abantu eyembeera abalajjana bayitirivu ate bodda ku balala bano abatalina nakyakulajjanira abatalina mirimu abatalina we basula abatalina ki abatalina ssuubi abajjudde mu kibuga abatambula banyakula obusimu abakola ki abo bonna yembeera eyo ebatadde mu bintu bwe bityo so ekikulu ennyo eri bonna ow'essomero owaki ab'emakerere baganye okukola mpulira babagamba muddeyo oba tujja kubagoba oba tujja abasawo bannange bano bakubatiya gaasi abakola ki so eggwanga lyonna liri mu mbeera bwetyo kyetutanaba kwetegereza n'okumanya n'okutegeka kwe kugatta amaanyi aga buli omu ow'ekiteezi amaka gaabwe agayonoonebwa bali Kasese ab'ebuduuda abaawa embeera yeeyo yeemu si kugamba nti yanjawulo ab'ekasubi ab'essomero bonna embeera yeemu ebatwala yeemu so ffenna mulamwa guli gumu kwekolamu omulimu ogwawamu ffenna ono aleme kulaajanira ekiteezi ono n'alaajanira ekasubi ono n'alaajanira emakerere ono n'alaajanira eno musuubuzi n'alaajanira mu kikuubo ffenna tumanye nti ekitutwala kiri kimu bwe tubanga tetukijjeewo kijja kutusaanyaawo so tusituke tugambe nti ekimala kimala mwina okufuluma nagamba lwaki tebalaba Kenya bakamala myaka 2 nga bavudde mu kalulu naye abaana abavubuka basituka ne bateekawo embeera gavumenti nevaawo deputy president tebinakomekerezebwa kijja kikyagenda kubanga abantu si bamativu naye balaga butali bumativu wano omutawaana nti n'alaga butali bumativu abulaga nga alinga ayina ensonyi yeekwese tamanyi nti obutali bumativu bw'ayina bwe buli ne kwoli so ne tufuna bukulembeze obutabaganya tugamba kimala kati tusituke anaafa afe anaalama alame tulabe nti bano abaawamba ensi yaffe abagikozesa nga bwe baagala obujoozi obuyitiridde tulabe nti kikomeekerezebwa so ekyo kyekikulu ennyo kintu gye tulina okutambuza kale akadde katutwaganya kwakati dakiika 2 ku ssaawa 7 gw'emala g'emisana interface show kukyali Col Dr Kizza Besigye akyayinaffe nze mukose Arnold Anthony Dr tuli ku nsonga ebyavudde mu bibalo eby'eggwanga
Dokita wali wano okubiriza abantu nebagamba nti bannange mugende mubabale kubanga okubalibwa kuno mu mawanga ne mu gavumenti eziteekerateekera abantu bazikolera abantu kwa mugaso nnyo okusobola okumanya abantu ki bateekerateekera ki era naddi naye byagenze okuvaayo nga omulala gwakubira abantu bagende bababale ate byavuddeyo nga biri opposite abamu tebababala nakubabala ate babaze nti ate figures ezitwawa abakyoli zaiza abagisu ate z'abakiga ate zibabweziti ate ne babijja nayo ne bagamba nti bagenze okuddamu kubitereeza Bannayuganda bagamba nti kivudde mu kubala obululu mbu babadde bagabanga bugabi nagamba President Museveni tukwadde bweziti Besigye ofunye bweziti nga ziva mu mutwe kati zizza ku bibalo bino Omunnayuganda yagamba nti bimukwatirako ddala nga tebiri mu byabufuzi nti oba oli awo babadde bafavalinga ono kwa byabufuzi Dokita bulabe ki obuli mu biwandi mu bibalo ebidoctored oba bitali bituufu nga byakutebereza butebereza eri eggwanga oba eri munnansi oyo ayinza okulowooza nti tebimukwatako You see, Arnold, ebyobufuzi byonna in fact bitandikira mu bibalo ebyo byonna ebyobufuzi mwe bitandikira so bw'olaba oli awambye kitongole kya Electoral Commission kyebyokulonda tulowooza nti tajja kuwamba Electoral Commission byekozesa mu kukola byekola bakusala constituency oba kubala obululu oba kukola ki byonna bitandikira eno mu bibalo bino so wawambira Electoral Commission wawambira ebitongole bya gavumenti byonna ebirala kino tekijja kusigala nakyo kuwambibwa bitongole bino biwambibwa lwa bintu bibiri okusooka kubanga ebinafuluma kuva mu bitongole oba binakolebwa mu bitongole ebyo byonna nga bifugibwa oli ayina byayagalamu byagobamu eyawamba ebitongole ekimuleetera okubiwamba nti yabifuga bikola kyayagala kyekimu lwaki biwambibwa naye n'ekyokulala era ekitambulira ku ekyo sente ezigenda mu bitongole era nazo bazaagala bali zigenze kukola emirimu mu bya education naye education nakugambye nti bwagamba nti tugenda kuzimba amasomero 1,000 amasomero 1,000 gano gagenda kumalawo obutabalika 2 akatabalika kamu akaagala ku mulyango gwe so akabalidde mu masomero naye kubanga yawamba enkola etambuza amasomero kamu akatabalika kakomawo ewuwe agamba nkuwadde utabalika 2 mu budget bwakuzimba amasomero zimbisako kamu ate n'abazimba babe so bateekayo budget bebateekayo budget kati kano ne kakomawo n'ebitongole ebirala bwe bityo so ebitongole ne sente ezandibadde zikola emirimu tezibaayo kukola emirimu nga bwegyandikoleddwa kati ono owa census yafuna obukadde 1,000 obwa $, kukola census $100 million sente empitirivu za kukola census emu kyendowooza era ekitundu kyezo kyagenda mu bamafiya baleeta buli bugundi bu tablet bwe bagaba nti abantu bawandiikise bu tablet obwo oba babujja China oba babujja wasimanyi we babujja naye kyemanyi
nti obucupuli butandikireeyo osanga bucupuli era bungi tebwakola kati nabagamba nti baabala baali tebasobola kubala kubanga bye bandikozesezza tebikola. So ne sente ze bandibadde bakozesa kutendeka abaana abala omutendesi era ezimu alina okuzizaayo eri so n'okutendeka abamu tebatendekebwa mu firuda esente ze balina okukozesa mu firuda tebazifuna ezimu zirina okuddayo eno so nabo ne bagamba nti kati nabo nange bakyabanja abasinga nange kankoleko byenkoze. Era buli omu yenna eyali wano mu Uganda mu kiseera kya census akimanyidde ddala nti abantu abangi oba bangi simanyi tebabalibwa enkola. So kati amaka bw'ogamba nti household survey amaka nga tewagatuukamu n'ebigalimu nga tobimanyi kati mu results ofulumya ki? You see? So awo weewali obuzibu. Bano abakulembera ebitongole of course be bagenda okuvunaanibwa tebasaanye kuvunaanibwa kubanga bakkiriza kukozesebwa basaanye bavunaanibwe bakangavulwe oyo abakozesa kubanga eno gye zidda sente ziddayo nga bano bakkiriza singa bagaana agamba ngaoli ngaagamba sijja kukkiriza sijja kusikiriza census okutambula nga mukola bino sijja bwe muba mwagala mujje mutwale ekifo kyammwe sijja n'afulumya ekiwandiiko lwaki afulumye twandibadde tumanyi nti ono hiro agaanye naye okkiriza n'okozesebwa bonna ab'ebitongole ebyo nga bw'olaba Electoral Commission nga bw'olaba ebitongole byonna Makerere wa byonna. So awo we ngambira nti tuli mu kabi kanene kubanga eggwanga lyonna bwe libanga lyakwetegekera ngeri ki gye gikulaakulanamu awasookerwa waba ebibalo eby'abantu n'ebintu ebitambula mu ggwanga ebyobugagga ebyaki amaka gali mu mbeera ki abaana benkana ki kwegamba n'otegeera eggwanga lyotegekera lifaanana litya kyekikuwa ebyobugagga ebiri by'olina okukozesa byo oba obwavu bw'olina okulwanyisa bwenkana ki. Kati ebyo bwe biba nga tebiriiwo kitegeeza nti toyina ntambuza yonna ya mirimu gy'onootegeka. Naye bano bo tebafaayo kubanga si kye bagenderedde kutegekera ggwanga. Si kye bagenderedde. Kigendo kye balina mu nteekateeka ey'okufulumya ebibala ebifu. Bo you see enteekateeka yaabwe eri yakulaba beenyweza batya mu kusigala nga be b'amaanyi mu ggwanga balirina mu ngalo zaabwe balikozesa kye baagala. Kati bo abantu b'omu ggwanga bwe beeyongera obunafu kibayamba mu kubaleka mu buwambe bwe baba bataddemu. Bwe bafunamu amaanyi n'okukulaakulana n'essente naki basobola okuteekawo resistance esinga gye bateekawo nga tebalina kantu konna. So bo bali ku trajectory endala kuva ku eyo ffe
n'abalowolereza mu ggwanga okukulaakulana okutambula ng'amawanga agakulaakulanye oba agakulaakulana bwe gali bye tulowooza si bye baliko. Y'ensonga lwaki era nziramu okukkaatiriza nti embeera eno yeetaaga ffe twekolemu omulimu ne pulaani eyaffe amangu ennyo okugyetaasaako. Bwe tutagyetaaseeko tugenda kunafuwa ennyo tutuuke mu mbeera gye tutakyasobola kugyetaasaako. Kati awo nga tuli bakufa mpola mpola tugwewo. Doctor, so kino nga sinakivaako kino ekya data ekya ebibalo ebikwata ku mbeera z'eggwanga. Tuludde nga tuli beeraliikirivu ku embalirira efulumira mu alipooti ez'enjawulo era naffe nga ze tutambuza. Tuludde nga tulina obweraliikirivu nti si ntuufu, si zino zokka z'abantu ezabeeraliikiriza nti abalango bakendedde bungi, abagisu bakendedde obungi, ebyo byabeeraliikiriza. Naye ebyo si bye byokka, you see. Waliwo ebifumbe bingi ate ebikwata ku ngeri ki gye bisobola okukolebwako. Kugeza nga abakyala abafa nga bazaala. Abakyala abafa bazze nga bafulumya alipooti nga bwe bakendedde ennyo. Naye nga owulira abantu b'owulira abafa musanya nga beeyongera n'okweyongera, naye olaba alipooti ziraga kirala. N'ebintu ebifaananako bwe bityo. So kati tuli mu mbeera gye tutakyasobola kumanya kiki ky'onoogoberera, kiki ky'otoogoberere. You see, mu mbeera owulira bye baagala okusoma GDP ebyobugagga bw'eggwanga bweyongedde bwe buti. N'owulira obugagga bweyongera, n'olwekyo abantu bandibadde basanyufu, naye n'obwavuyo nga bukola ki? Nga bweyongera kunyooka. So kati ebyo bye bikulaga nti bino byonna bye basoma, bye batubuulira mu budget speech, mu ki by'osanga n'ava ebweru ng'ayagala kumanya ekiri mu Uganda kyasoma, kituufu si kituufu. Awo we wali obuzibu. So si mbalirira y'abantu bokka kumanya abantu bameka, abakyala bameka, abaana bameka, naye n'ebirala ebirimu abafudde bali bameka, abazaalibwa bali bameka, teri abaana abazaalibwa records kubanga abangi bazaalibwa nga tebali ne mu malwaliro. So we bali mutwalira mu nnira, so tomanyi abaana abali ne mu ggwanga bali bame. So embeera eyo nti tulina obutabeera na mbalirira kwe tusobola okusinziira okupulaninga ebintu bingi nnyo ebyesigamye ku mbalirira eyo. Dr. Omuntu yeebuuza lwaki kigendwa ki ekiri emabega okugamba nti katugeze abanyankole beeyongedde okusinga abasoga, nti abanyankole mu kifo kyakubiri, naye nga mu mbali yasooka abasoga baali bakubiri, naye nga abasoga tebafudde nti babadde bafudde, nga ne mu COVID Eastern wabusoga bwemu ku bitundu ebyafuna pregnancies mu baana. Nti wali wadde osubira nti abantu bano beeyongerako, nga oli yeebuuza nti kyanjawulo ki lwaki baleesa abanyankole ne bateeka mu kifo ekyokubiri ate abasoga abali mu kyokubiri ne babaza mu kyokusatu nga ate babaddeyo okufa, nga ate batugamba nti abasoga bwemu ku region fertility rate eri waggulu nnyo okusinga. Nakugambye dda nti politics kye zitandikira eyo.
kubanga teri nakati kubuusabuusa ojja olaba ezi constituency neno embalirira eno nga tenakozesebwa ez'emabega kubanga embalirira ebaddewo ng'etambula ya 2014 ojja olabe constituency ezisinga obungi zonna ziri eyo mu bantu be bayita abaabwe. Of course nayo si baabwe as such, naye baagala bateekewo embeera eraga nti mwami Museveni gy'ava bamuwagira kubanga ava eyo ate bangi. Abatamuwagira weewaawo bifo Busoga bamuganye, Buganda bamuganye, naye tebalina bantu. So politics zitandikira eyo. Essente nyingi bw'abanga azitwala ewaabwe era alage nti sente zitambula kusinziira ku bantu. Bwe tubanga sente ez'obulamu ez'ebyobulamu buli oba ez'amasomero nga bwe nkugambye abaana mu masomero ewammwe batono oba amalwaliro eno tulina kuteekayo amalwaliro mangi kubanga abantu bangi era. So politics zonna zitandikira mu mbalirira eno. Y'ensonga lwaki kikulu nnyo okuba ne embalirira entuufu. Ate nga bwe ŋŋambye tetuyina mukisa gwonna ng'enkola ya mafiya eno ekyaliwo ey'okufuna embalirira entuufu teriiwo. Kale ensonga y'embalirira ndowooza ebibuuzo byammwe ebimu ku byo biddiddwamu. Wakyaliwo ebibuuzo bingi naye tulinde baddemu balongoose nga batugambye, naye nga bwe kiba nga Abannayuganda basinga tebabalibwa si kiwa nti era ne munaba mugezaako kupitiriza nti Abannayuganda bajja kukkiriza bye munaba mufulumizza kuba eriyo omu ku bakungu ba gavumenti abadde agamba anti sensasi kuba kuteebereza obundi namugamba si kituufu okuteebereza kukoma eri nga temunnabala naye mubala kiba kitegeeza kyemufulumizza kyekyo kituufu. So kati ndowooza eyo ensonga abali mu bifo ebyo abavunaanyizibwako ku nsonga eyo ntandika okutuwa ebibala ebituufu. Dokita, twawezezza emyaka 62 wabadde onyonyola mu press conference nti ate nga ge mazima nti twafuna obwetwaze mu mwaka gwa 62 nti guno omwaka gwa nkizo nnyo era gwa mugaso nnyo eri Munnayuganda okuba nti yatuwezezza emyaka 62. Naye bw'owuliriza ebigambo n'ebisuubizo ebizze bikolebwa waliwo ekiringa oba ekigenderere nti mwe abaagenda mu nsiko mu 8 ne muwamba 86 mutandise okuwandiika ebyafaayo nga mulinga abalaga nti Uganda yatandika mu 86 era nti bali abaasooka tebalina kye baakola era nga mwe abalina obwetwaze bw'eggwanga Uganda. Kigendererwa ki kyemulina nkigamba kyemulina mmwe kubanga wali paati wakubadde wavaayo naye wali paati mu kujja kw'obukulembeze buno obuliko. Kigendererwa ki kyemulina okutandika okuwandiika ebyafaayo nga mutandika kubiwandiika mu 86 era nga mulaga nti jjajja wa Uganda oba taata wa Uganda ye President Museveni. Abannayuganda beeraliikirivu kiki nga tunagira mu kinyusi kubimu ku byayogeddwa ku meefuga g'omulundi guno lwaki awo lwaki ebyafaayo misinze nnyo kubiraga mu myaka gino 38 NRA gyebadde mu buyinza? Arnold, okusooka si kituufu nti otukwatire wamu nti mwe abaava mu nsiko tuddemu ebyo by'obuuza era ensonga eyo neeyongedde okugiraba nga ekozesebwa mu mbeera ez'enjawulo
ku byobufuzi wano mu Uganda egamba ba bushmen abava mu nsiko nansiko nga bannansiko olwaleero ffenna abali bamu. Gwe bamugisha muntu abo. Njagala abatuwuliriza n'abatulaba mwenna mutegeere nti olutalo lwe twalwana olw'ekinaana mugumu n'okutuusa ekinaana mu omukaaga lwali lusaana kulwanibwa. Twalina ensonga era eggwanga tezaali zaffe ng'abantu, twalina ensonga ezawagirwa eggwanga era ezasobozesa n'okuwangula. Singa tetwalina nsonga nga za nkizo era abantu ze bawagira, tetwandisobodde kuwangula gavumenti eyina amagye abiri. Waliwo eggye lya Tanzania wano, waliwo eggye lya Uganda. Bannansiko abatalina mmundu, abatalina byambalo, abatalina kyokubawangula. Kikulaga titwalina buwagizi bw'amaanyi, tetwalina mmundu, tetwalina ssente, tetwalina byakukozesa. Kyetwalina ekisinga obukulu buwagizi. So waliwo embeera eyali yeetaaga okulwanyisibwa mu kinaana. Abantu ekyo batandise okukifuula ng'abaagenda mu nsiko okwenonyeza ebyamu baali kye baaliko kyalinga bye bakola leero. Nedda, waliwo ensonga. Nze nalina n'ensonga eyange kubanga nze nagenda mu nsiko nga nva mu kkomera. Ekkomera lye nalimu ng'abe nali nabo mu kkomera tebaddangayo kulabika na leero. Nze gwali mukisa n'enfuluma. N'olwekyo nalina ekinwanya at least abantu abo baali bafa kuyimirire. So bwe tuwangula ebyatuukawo era nabyo nzize mbinnyonnyolako nti ekizibu nti eyatukulembera mu lutalo olwo bwe lwaggwa n'awamba yabafera n'awamba amagye gaffe, n'awamba ebitongole bya gavumenti byonna, era byonna n'abyeddiza kati bibye. Era ndi musanyufu nnyo nkyogerako buli lunaku nti waakiri walabiseeyo munnamateeka eyawaabidde Museveni n'amaka ge okuwamba ensi yaffe n'omusango n'agutwala mu kooti ng'amenya ssemateeka. So bumenyi bwa ssemateeka ne biddiridde tetusobola kubanga ffe abalwana tununula ensi nga ffe tulina okuddamu emisango ya mwami Museveni ey'okuwamba ensi yaffe, kubanga kye kyatujja mu gavumenti ne tutandika okulwana naye. Kati kiba kikyamu okuddamu nga twewozaako ku misango gye. Nedda, gino misango gye era ffenna tulina okulwanira wamu okwetaasa ku ebyo byakoze ensi yaffe. So ekyo kye kimu kusooka kyenjagala abatuwuliriza bategeere nti olutalo lwe nalwana ndwenyumirizaamu kubanga twalina ensonga. Ekyokubiri bwe twaluwangula, ekyennaku ate bwe twali naye n'addamu n'awamba nga era tulina okukola mulimu gwe gumu, kwenunula naate. Era y'ensonga lwaki mu kwenunula kwe tulina okukola kati nze nayawukana ku abo abagamba nti tulina okukwata emmundu ate, kubanga ze twakwata emmundu bw'oba n'emmundu kyanguyira azidduumira okuzikozesa okubawamba kyeyatukola. Naye singa tulwana ne tuwangula nga tetulina mmundu, nga buli omu naye ataddeko ettofaali lye, kiba kizibu omuntu yenna okuddamu okutuwamba kubanga tuba tuwangudde bamukwata mmundu ate ffe nga tetuziina, nga bategedde nti tubasinga maanyi nti abatalina mmundu basobola okusinza abaziina amaanyi.
lwe lutalo lwe tulwana era lwe nja kulaba nti nkola kyonna ekisoboka okulwana. Kati ekyokubiri obuuzizza kuva 86 n'okutuusa olwalira emyaka 62. You see, ekibaddewo nga bwe nkutegeezezza kibadde nti emyaka gino gyonna enkola enfuzi, enkola efuga eggwanga ebadde ennyuunyuusi ng'ejja mu bangi n'eteekamu abo abawambye. Yenkola ebaddewo, yenkola etutuusizza ku mbeera gye twogerako, yenkola era buli omu you see singa abantu bategeera kye nagambye ekiri nti ndowooza tulina abantu obutategeera, kubanga bwe tutuukidde wano mwami Museveni ng'ali Busia omwaka guno ogwa ssente ogwa budget 2024-2025 essente zonna ze tunaakuŋŋaanya mu misolo zonna babaliridde nti bajja kukuŋŋaanya obutabalika oba obuse 30 n'obugwamu kumpi 32 bwe bagenda kutukuŋŋaanyaamu mu misolo. Singa bazitukuŋŋaanyaamu zonna obulumi obunaatubaako bujja kuba buyitirivu, kubanga omwaka oguwedde basobola kukuŋŋaanya ndowooza obuse 26 era bwaleeta obuzibu bw'amaanyi n'abasumbuzi naki okwekalakaasa kyava mu ezo ze baatukuŋŋaanyaamu. Kati baagala 32 naye singa bazikuŋŋaanya ezo zonna 32 zijja kuba tezisobola kumalayo okusasula amagoba ku mabanja ge baali edda. Ebbanja tunakola ku bbanja naye tukyali ku magoba. Amagoba g'ebbanja lye twalya ezo obuse 32 tezijja kusobola kusasula ze twetaaga okusasula omwaka guno. Tujja kwewolerako endala tulyoke tusasule ababanja. Ekitegeeza essente zonna ezinaakola mu gavumenti omwaka guno 100 ku 100 zakwewola zonna. Omusaala mwami Museveni yennyini gwe yeesasula buli mwezi agwewola ku lwaffe. Essente ezaamututte e Busia ajaguze yazeewoze. Ebyakoze byonna mu meefuga babyewoze. Buli mmere yonna gy'alya ekyemisana ky'alidde eggwanga lyakyewoze akirye oba ye yakyewoze ku lw'eggwanga kubanga teyamukkiriza abikola ku lwaffe naye nga si ku lwakwagala kwaffe. So byonna ebiri mu gavumenti esente ezinaasasula ba MP zonna neewole, ezinaasasula ba RDC zonna neewole, ezinaasasula ba chairman ba kansala baani ezinaakola buli kantu konna mwaka guno neewole. Oli ng'agamba nti ajaguza meefuga. Eggwanga libanga lyefuze litya lyewasanga nga litambula naye w'omalidde emyaka kumpi 4 nga buli kimu kyonna ekitambula kyakwewola. Myaka 24 bukyanga basonyiwa mabanja. Nga wasanga eggwanga lirina emmaali yaalyo gye yali ekoledde wamu, amabanka, amawoteeri, egaali z'omukka, amakampuni g'ennyonyi, byonna n'obitunda
nga nakati teri alaba gye zadda mu kifo ky'ebyo kati bbanja eryo erituli mu bulago. So kati oba ogamba otya abantu nabo ne bajje bawulirize ono eyeewoze ssente nti azze kujaguza. You see, abantu obutategeera kubanga bandisanze ab'ebusiya nga baakaaye dda bandi bafuumuddeyo emisinde ddala kyekyandibadde kisaana ng'ebusiya bakaaye babasituleyo emisinde muze ate kwonoona wano esente endala nti mwewoze sente mujje muze kujaguliza wano ebusiya abantu gye bafa enjala abaali bali esamaaki abasaamya nga teri akyasobola kulya engege nti muze kujaguza muba mujaguza kubanga n'ennyanja zonna baazitunda ne bazitwala amagye gajjudde ku nnyanja gakwata buli kitambula kyonna. So bannayuganda y'ensonga lwaki ndowooza nze nabagamba dda kikyamu kati we tutuuse kunenya abawamba ensi yaffe nti tukyanenya Museveni tulina okwenenya feka obusiru bwaffe obututuusiza ku kino. Dr. okumaliriza yasuubiza okulimira aba Central African Republic enguudo era mu mbeera y'emu n'agamba nti talaba ku muduumizi w'amagye nga General Muhoozi Kainerugaba naye nga bannayuganda bagamba nti naye mu kaseera kano nga Muhoozi alinga yonoonye enkolagana yaffe n'Amerika. Komenti yo nga tumaliriza ku nsonga eyo. Bannayuganda enguudo ezaffe nnungi nnyo ne tusobola kuzimbira abaana. Isi kusinziira ku byenkugambye ye kennyini kyagezaako okukola kyakola enkola ye n'ekigendererwa kyayo tewandyebuuziza lwaki akola ebyo by'oyogedde nti asalewo agenda akola enguudo mu Central African Republic. Ndowooza ateekwa kubanga Central African Republic naye eri failed state eringa Somalia eyo Central African Republic. Kati ojja kusanga nga kampuni ze n'ez'abamafiya abalala banne ojja kusanga nga oba oli awo basimayo eby'omutaka obugagga obw'omutaka eyo mu Central Africa. Kati bwe babanga basimayo eby'obugagga ng'Abangereza bwe bava Bungereza bakole wano egaali y'omuka ey'okutwala ebintu byabwe noono era aba mutuufu okugenda akole ekkubo lyanaafulumizamu eby'obugagga bwe. So tekyewuunyisa byonna byakola kubanga tabikolera ffe. Si bw'oba weebuuza naye enguudo ya Central Africa eneetuyamba eri. Of course terina kife kyetuyamba ekiri awo kubanga ebirala byagenda kugikozesa bibye kujjako nti akozesa sente ezaffe wano zatwale eri zikole emirimu gye. Ate ndowooza kati engeri gy'alaba wano you see bw'onyuunyuuta ennyo ekintu kyonna nekikala oba olina kubaako awalala w'onuuna. So Uganda ekkalidde nga baginuunyiza kwegamba olwaleero akiraba nga bwe nkugambye nti omusolo ogwa wano tegukyasobola kumubeezaawo. Y'ensonga lwaki bali mu Congo eyo nayo babeeko bye bafuna ebibatambuza era ne Congo bakola enguudo za Congo batambulizemu ebintu byabwe. So bw'embeera bw'etandika okubeera bw'etyo afuna n'obweraliikirivu ate nga butuufu nti twandimusitukiramu essaawa yonna kubanga kati abantu era mbadde mbagamba nti ne poliisi eyali etulemesezza oba oliawo nali mpulira Kayihura nga yeetenda nga bwe yagaana okutuwaaka okukola omulimu gwayo.
sente Kayihura ze yali akozesa kati tebakyaziina era bipoliisi byonna biri awo tebiina motoka tebiina ki tebiina mpapula zebiwandiikako bipoliisi byonna byolaba era bikalu so naye kati amanyi nti essaawa yonna tusobola kumusitukiramu so kati bw'abanga ategese ebifo eyo nga Central Africa ayina omukwano n'oweeyo n'amagye oba atutteyo agamu kati asobola wano bwe bitabuka agende mu Central Africa agende mu maaso n'obulamu bwe naye nga teri kyosuubira nti mu ebyo byonna byayogera muyina n'amaanyi abagoberera yayogedde kino ayogedde kiri byonna byayogera byakola si byaffe kubanga ekyo tekikyetaaga kuteebereza oba ategeeza ki oba ayagala ki oba obutavunaana mutabani we kubanga nga bwe nagambye obuyinza bwonna obwawambibwa mu ggwanga buli mu famire ye so kati ye ne famire be balina okumanya kiki kye baliko alina obusobozi obuwa ultimatum ambassador wa America nti fuluma n'afuluma ate teyafuluma lwaki yagiteekawo sisobola kumanya naye nga kyetumanyi at least kyemmanyi nti obusobozi obwo obufulumya ambasada wa America afulume Uganda kubanga muhooza alagidde obwo tabuyina era nakyo kyatuyambye ababadde balowooza nti abuyina awaakiri nabo kati bamanyi nti obwo at least tabuyina kubanga nga bwe nkugambye tosobola kubanga weewoze buli kamu konna n'ebyambalo mwami Museveni byayambadde yabyewoze ffe tugenda kusasula ne mutabani we uniform gyalimu yagyewoze ffe tugenda kumusasulira so bw'obanga okulira eggwanga eriri mu mbeera bw'etyo oba wamala dde okweggyako obuyinza obugambako omuntu yenna ow'ebweru akuyambako nti tomwagala obuyinza obwo babwenjako dda kubanga ebitundu 7 ku buli 100 ebya sente eziddukanya ebyobulamu wano health z'Abamerika kati gwobagoba nti oteekewo ki wezibadde obwo obuyinza tebabuyina oli ekyali kimulinnyeko ayogere ebyo sikimanyi oba waliwo ne bye baali bagezaako ebirala oba okutegeeza Abamerika sibimanyi naye okugamba nti balina obuyinza obugamba fuluma obwo tebakyabuyina babweggyako kubanga eggwanga balinafuyiza okutuuka ku mbeera gye lirimu. Dr. toyanze nnyo si buli lwaffe baleero banaffe mwenna ababadde ku mukutu mbeyanziza olwakadde kemutuwa era nga ke katubeezaawo n'okukomawo naate okuwaayamu nammwe ku nsonga ez'enjawulo ezikwata ku ggwanga lyaffe. Eggwanga lyaffe liri mu kaseera akazibu ennyo naye nga bwe ŋŋambye omukisa ogukyusa embeera eno ate nagwo mu kaseera kano kennyini gweyongedde kubanga obunafu obulimu abo abaawamba ensi yaffe buli waggulu nnyo n'olwekyo temutuula mulabe nti ddala ddala kadde kano tukakozesa okwekolamu omulimu ffenna. Nze abatunuulidde simanyi akalulu 226 simanyi ebitambula muve ku 226 maaso gonna tugateeke twekolamu tutya omulimu okweggyako bano abazungu twabagoba ababagoba bajjajjaffe tebayita mu kalulu goba abazungu wano n'abalala bonna abagenze tewali yayita mu kalulu kubajjawo n'olwekyo akalulu bali kebeetegekera kebeerangirira kebakola ki si ke twandibadde tutaddeko amaaso twekolemu omulimu essaawa yonna
twejje mu mbeera gye tulimu olwaleero. Mbaagaliza emirembe, weekend batambulire bulungi okutuusa ku Lwokutaano nate Omukama abankuumire. Kale tweyanze nnyo, tweyanzeege. Nze mukose Arnold Anthony eno interfacial era nga olunaku olujja kuba luzungu ne muto wange Edgar Matthew Karuhanga. Enkya abasinaputo kusaawa 12 paka saawa emu bajja kuba wali, then political dice ku lunaku olw'Essande essaawa 2 ez'akawungeezi nga abaana bawala bakutemera ebadde mu mbeera y'obufuzi ewiiki yonna naye nga talimu humor kuva kusaawa 2 paka saawa 3 ez'ekiro. So gwe abagobedde politics watambudde weekend yonna ndowooza ye program gy'otegeddwa okuba nga kwoli osobola okulaba nga oba oli ogoberera byonna nga bitambudde. Kamera mbaddeko n'omukulu alibawa, director wange Omumbejja Luwede Lilian, kwoteeka ne producer wange olunaku lwaleero omukyala Tenjo Teddy Nabukeera. Mbeere bulungi, mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.